Tuli balungi tewali yakyama. Yenna atannawulira ku luyimba luno mpozi nga tali mu Uganda nga n'essimu yaseereza bamunyumiriza nnyumirize. Lwe luyimba olwefuza emitimbagano gyonna wano mu ggwanga, si Uganda yokka wabula n'ensi yonna okutwaliza awamu. Ebimu ku birufudde olw'amaanyi bye bimu ku bigambo eby'enjawulo ebyetobeseemu obuyiiya obutagambika nti olusuku lwa seminti, era n'ayongera n'okukawaŋŋamula nti lussa amatooke gaalwo nga mawaate. Ekyo kye kikutte buli omu omubabiro, kisoboddeyo n'abagundiivu mu ggwanga okubaako kye boogera ku buyiiya buno. Ye owange waali yeebuuzaamu nti ani ayimba oluyimba luno? Ayinza n'okusikiriza okulowooza nti oba mwana wa mugagga kwaba abalina zaakeedi wano mu Kampala. Awo mba nkulimbye onaatuukiriza njogera y'abajjajjaffe egamba nti enkoba za mbogo zejja zokka mu bunnya. Eddoboozi lya Limpa Ronald ate oluyimba lwe lumanyiddwa nga Sindon lwafuluma mu mwaka gwa 2020. Alinako oko ne ku ndala ng'ayimbyeko ne ku bayimbi abagundiivu, mu abo mwe muli ne Spice Diana. Oluyimba luno lwe lumutuusizza ku makulu agatagambika n'omukyala amanyiddwa nga Maama Fiina nalwo lwamugudde mu nvumbo, n'ayita Kaluyimba okumusiima olw'okuwaana eggwanga lye ebitagambika. Ku mutimbagano gwa TikTok nga terusosodde mugundiivu n'atali n'abo abawangaalira mu mawanga ga Buwarabu ab'obuwala abagenda okukuba ekyeyo, buli aluwulirako akozesa ekimuli okumpi okulaga ensi nti yalutuliddeko. Ebigambo ebirulimu twali twasemba kubiwulira mu kisaawe kya Kadonkamu abaali baakakensa mu kisaawe ekyo omuli Prince Joe Paul Kafeero awamu ne Munnabuddu Hamani Basudde. Kale nno obuyiiya bwe buti bubadde bukyaludde okuwulirwa era buli omu yawuniikiridde. Ebigambo by'oluyimba luno tebiggwa malojja kubanga toyinza kutendereza birungi birulimu wamma n'obimalayo mu kaseera empaawe kaaga, kubanga atuuse ku makulu mangi nga n'ebivvulu ebisinga bw'otaleeta Limpa Ronald oba toyina by'otegese. Mbadde Jamii Radio Uganda, awangaale Ayibeene. Nze gye nzaala olusuku lwa seminti lussa amatooke mawaate, endagala njugulu z'okukowa tewali.